amakungula. Ky'osiga ky'okungula. Tosobola kukaabya banno bali mu nnaku gye wabateekako ey'olubeerera. Buli lwe bakulabako bwe bati oba buli lwe bakulowoozaako bwe bati, amaziga gakulukuta ku mitima gyabwe, kyokka ggwe wafuna omukisa ne batasobola kukukwata, oba baakusimba mu mbuga z'amateeka n'opalappalanya olw'okuba olina ssente oba olw'okuba olina abantu abaali basobola okukulwanirira, n'osobola okuvvuunuka obuzibu obwo, oba oluusi n'osobola n'okuva mu ggwanga n'ogenda mu ggwanga eddala, oba n'okyusa ekitundu awo woddizza ekikolobero oba woddizza emisango egy'ekika ng'ekyo n'ogenda mu kitundu ekirala gye batakumanyi. Nkukakasa ojja kwekweka eyo omaleyo ebbanga eriwerera ddala nga teri muntu n'omu amanyi kikolobero ekyo kye wakola, nga teri muntu n'omu amanyi mizeegyo gye wakola. Naye trust me, omutima gwo gujja kuba gumanyi. Tosobola kwekweka mutima gwo. Era buli lw'onoobeeranga mu ntebe yo, buli lw'onoobeeranga ku buliri bwo, buli lw'onoobeeranga mu biseera byo eby'eddembe, omutima gwo gujja kukulumirizanga nti mu butuufu natta omuntu, nti mu butuufu nabba ettaka lya gundi, nti mu butuufu nakola ekikolobero bwe kiti. Wallahi ya Mungu, ne bw'onoobeera nti nno gy'ogenza ofuniddeyo emikisa n'ogaggawala otya, era oyinza okwekanga ng'abaana bo olunaku lumu abaana bakusanga oli mu mmotoka weeyogeza wekka, otudde mu ddiiro lyo weeyogeza wekka, oba nga oyagala kubeera bw'omu. Amazima ng'ekikolobero kiri kye wakola kikulumiriza, kikulumiriza. Omutima gwo guliko ekiwundu ky'otoyinza kujjanjaba. Oyinza n'okutuuka ekiseera n'ofuna ekirowoozo n'ogamba naye oba ŋŋende neetondere famire eri gye nakola ekikolobero, kyokka ate ng'omutima omulala gugamba nedda. Abantu abamu ng'omutima ne gugamba nti naye oba ŋŋende abaana bali mbeetondere mbagambe nti mu butuufu muzadde wammwe nze namukola ekintu bwe kiti, oba nze nakola ekintu bwe kiti mu famire yammwe, oba nze nakukola ekintu bwe kiti. Ng'omutima ogumu gugamba nedda, togenda. Kati omutima gwo gujja kuba gulina ekiwundu ekyo paka lw'oliva mu nsi muno. Ne bw'oba nga ebiseera biri wakolera ekikolobero ekyo nga wali muvubuka, ng'olaba olina amaanyi, osobola okudduka n'oweekweka, olina ssente, wakozesa ssente empitirivu nnyo okusobola okwekweka. Naye kaakati essaawa zino okungula ebyo byennyini bye wasiga, nkubuulira tokolanga munno kikolobero, kubanga essaawa eyo w'okoledde ekikolobero ekyo, essaawa eyo w'okaabirizza munno, essaawa eyo w'obonyaabonyerezza munno, just kintu kyangu nnyo. Kijja kukutwalira eddakiika 2 okukaabya omuntu, kijja kukutwalira eddakiika 10 okukola munno ekikolobero. Naye ekikolobero ekyo ky'okoze oba ekintu ekyo ky'okoze munno okumukaabya kijja kukwetooloolerako emyaka gyonna paka l'oliva mu nsi muno. Ne bw'olizaala abaana batya, ne bw'olifuna ssente otya. Ate abantu abamu ebikolobero bibalondoola. N'alinnya ennyonyi n'agenda mu Amerika, n'agenda e Bungereza, n'agenda yonna gy'agenza okwekweka, oba akyusiza kyalo n'ava e Mityana n'agenda n'ekweka e Masaka, oba avudde mu Masaka n'agenda eggulu, ebisiraani ne bimuwerekera. Omutima nga gukulumiriza era ogenda okulaba ng'ofuuse ekitagasa. Nkubuulira, kyova olaba nga abantu abasinga obungi abakozesa ennyo obuyinza bafunye omukisa ne babateeka mu ofiises ennene, njogera ku bannabyabufuzi, ne bakozesa bubi nnyo ofiises zaabwe, ne babba ettaka ly'abantu, ne basibisa abantu olw'okubanga oli yeegombye mukazi wa munne n'amuteekako ebisangosango, ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera asobole okwezza mukazi wa munne. Oli akoze ebitategereka ku famire z'abannaabwe kubanga akozesa entebe eyo
Lukya lumu aga Katonda mu ggulu n'owejjusa n'ogamba nti kubanga abantu bangi nnyo abaali babaddeko mu ntebe eyo gy'olimu gy'olowooza nti gw'ogisooseemu. Abantu bangi nnyo abaali bakutte ku mmundu. Si gwe osoose okukwata emmundu mu bulamu, si gwe asoose okufuna ssente mu bulamu, si gwe asoose okulinnya ennyonyi mu bulamu. Abantu bangi abasomye ne bafuna amadiguli. Nkubuulira abantu bangi nnyo abafunye amannya. Tolowooza nti ojja kukozesa erinnya lyo olw'okuba oli celebrity, kulw'okuba okola ku leediyo, kulw'okuba okola ku ttivi, nti abantu bakumanyi. Okaabye banno olwaleero, kyokka ate ggwe ogende ebbali ofukamire osabe Mukama Katonda nnyamba ompe emikisa. Ayi Mukama Katonda nnyamba ompe emirembe. Ayi Mukama Katonda nga waliyo eri emabega abaana bwe walesa essanyu ly'abazadde baabwe, nga waliyo eri emabega abantu bawagoba ku ttaka n'obalesa emmere yaabwe. Abaana ne bakula nga babundabunda abaali balina ettaka lyabwe. Abaana ne bakula nga tebalaba ku muzadde waabwe, kyokka ng'ate nabo baazaalibwa. Kyokka ate ggwe eyabatuusaako ekikolobero osiiba osaba Mukama Katonda nnyamba mbeere bulungi, nga mu butuufu omutima gwo gumanyi nti mu butuufu wadde pretending, wadde nsaba Mukama Katonda, wadde nsaba Mukama Katonda nkole kino naye nakola ekintu bwe kiti. Nzijukira olumu waliwo omwami ewaffe eyo Mityana, bamuyita mwami Kawulongojjo. Omwami oyo yafa, yali mugagga ng'alina ssente ezaawa n'ezaawa, ng'alina ebizimbe mu Mityana, aguze ettaka eryawa, alina petrol stations ez'enjawulo, ng'awola ssente. Ng'ogenda okukuula ssente otwalayo ekyapa ky'ettaka n'okola endagaano y'ennyumba n'otwala kaadi z'emmotoka, abantu bonna abaatwalangayo ebintu nga teri n'omu asobola kukinunula. Kawulongojjo baatuuka ekiseera n'alwala, n'atuuka okubeera nti akuŋŋaanyizza ebyapa ng'alaba alina ebyapa by'ettaka biyinza okuba bisukka n'2,000, naye yeegayirira abantu abaali bamujjanjaba nti bannange mbeegayiridde, nsaba buli muntu yenna eyampa ettaka lye ajje mwetondere. Nkukakasa nga alaba takyalina kyakikolera. Yafa ayavula ng'alinga mbuzi, nga waatudde waapama, waatudde waafuka, ng'alya muddo, ebintu ntuwe bityo, emmere tekyamuwoomera, takyalina appetite, gwapamye ate gwayagala okulya. Paka bwe yakutuka n'ava mu nsi, naye nga baamutambuza mu malwaliro ag'ebbeeyi, baamutambuza mu bantu abanene ab'enjawulo. Nkuddiramu, yafa akola ebyo bye njogeddeko, nga tonnaba kulumya munno, nga tonnaba kulowooza nti oli wa kitalo, nga tonnaba kulowooza nti nno oli wa njawulo. Nkwegayiridde tunuuliramu enkya, abaana bo osiiba osaba Mukama Katonda nnyamba onkuuma ompa obukuumi, nkuze abaana bange. Naye gwe bali abaana abakaaba amaziga ku lulwo, taata waabwe maama waabwe wamukwata n'omutwala mu kkomera ng'olina by'oyagala obbabbako ne bafiirayo, oba taata n'afunirayo n'afuuka omulema, oba maama n'afiirayo, oba ebizibu eby'enjawulo ne bibatuukako. Njagala okitunuuliremu ekintu ekyo. Gwe kubanga essaawa eyo olina amaanyi, omukazi atambula mu kibuga, gwe n'okwata ensawo y'omukazi n'ogisika, omukazi ali ku boodabooda, oluba okugisika omukazi bambi n'agwa eri kuba abadde alwanira nsawo ye n'afuuka omulema. Abadde omukazi oyo ng'abadde yayimirizzaawo famire ye, oba omusajja oyo gw'okubya akatayimbwa nga y'abadde ayimirizzaawo famire ye, nga tonnaba kukwata kissi, tonnaba kukola muntu kikyamu. Weebuuzeemu enkya lunaaba lutya. Ekituufu kiri nti omutima gwo gulumiriza ne gugamba nti mu butuufu wadde bampolereza ne nva mu kkomera, naye nakola ekintu bwe kiti. Omutima gwo gujja kuba gumanyi. Nze kankubuulire, waliwo abantu bangi abaagala okwekolako plastic surgery ng'agamba ye Mukama Katonda, singa osobola okunfuula omuntu omulala kyalinnyambyeko olwa image gy'olina eri abantu. Kati nze nkubuulira muganda wange, ojja kuwoza, ojja kukola omuntu ekikyamu bakukwate, anti muyina enjogera egamba nti not until you're proved guilty
tobeera guilty naye ng'omutima gwo munda gumanyi ojja kuwuza okweggyako emisango naye ng'omutima gwo gumanyi mukyala gwe nze kankubuulire bw'obeera ng'omanyi omusajja oyo gwe wafumbirwa yatta ku muntu nkubuulira ekituufu sula nga amatu gali bulindaala kubanga tolowooza nti oli gwe yatta omutima gwe yafuna okutta omuntu oli nti ate gwe bwe wamufuna n'agukyusa ne gufuukamu mutima mulala nedda omutima gusigala mutima omusayi tebaagukyusa buli sisitimu yonna ey'omuntu munda yasigalayo oyo omutemu eyatemula omuntu oli yasigalamu oyo omubbi eyakwata akatayimbwa n'akuba munne n'akwata ekiso n'afumita munne yasigalamu oli omubbi eyatulugunya omuntu n'afa ebisigadde ffe tujajinga kutunula butunuzi naye ng'omutima tosobola kusangulako kikolobero ky'okoze olw'ebyobugagga by'ensi eno nze kankubulira amazima ossa omuntu olwakalina tebajja kukuziika na kalina bajja kutuuka okuteeka mu ttaka bakuteekeyo aizulu kye banaakola ekinene ennyo bajja kukwambaza obugoye bw'obeera omusiraamu baleete essanda obwo obusuuka obweru bw'obeera nga wa ddiini ndala bateekeko keesi bakwambaza essuuti oba ngatto ogenze teri kirala tosobola kugenda wadde omunwe gw'ennusu nagwo kyentegeeza mukyo nkwegayiridde mukwano gwange nkwegayiridde munnayuganda munnange nga tonnakola muntu kikyamu weebuuzeemu oyinza okulaba abantu eva mukama katonda abagoberera mukama katonda abawa obukuumi be balina amagezi abantu ebintu ntubwe bityo n'otomanya lwaki kiva mu nneeyisa abantu gye tweyisaamu oyinza n'okutula mu mmotoka ey'ebbeeyi n'ogituulamu wekka n'ogamba naye mu butuufu natta omuntu naye n'ogamba nti mu butuufu emmotoka eno nabba nzibe mu butuufu natulugunya n'entunda ettaka ly'abandi nengula emmotoka eno nengula ennyumba eno nenninnya ennyonyi nengenda gyendi kati naye nga abantu bawakaabya wabateekako ebbwa wabateekako eddibu eritajja kuggwawo abaana abo buli lwe batunula mu ntebe taata waabwe we yatuulanga omwana oyo n'amanya nti bwe bangobanga fiizi nagambanga taata nti bangobye fiizi kati taata taliiwo maama taliiwo nti twagendanga wali okudyawo ffene ettaka lyaffe baalitwala ne batugoba ne mu nnyumba nti taata wange yali atambula bulungi omusajja yamukuba akatayimbwa maama wange yali mukazi mulungi maama wange ng'akola emirimu gye yali atambula omusajja n'amusikako akasawo ng'ali ku ppiki ne bamumenya omukono oba yagwa n'akosa omutwe kati okuva olwo tatereeranga nkwegayiridde njagala bannayuganda mumanyi nti eno ensi tugiryako makoola wallahi ya mungu oba oli mu Amerika si gwasoose okulinnya ennyonyi si gwasembyeyo okulinnya ennyonyi oba oli Bungereza si gwasoose era si gwasembyeyo oba oli mu nsi zino eza Scandinavia Schengen si gwasoose oba oli South Africa oba oli China Japan oyo yonna gy'oli Oman biki si gwasoose okubeera mu nsi eyo gy'oli nkwegayi tweyita wa kitalo abantu bonna baagala ebirungi nga bw'obyetaaga nkukakasa naye ggwe buli lw'obanga ogenda okulumya munno weebuuzeemu nti singa mbadde nze kaakiro tabulamu omwezi ne bwe gwaka gutya tegusobola kwenkana musana nkubuulira ekituufu you can't be free ng'omuntu atalina kikolobero ku mutima gwe igwe ne bw'onoobeera mu bantu ng'olaga nti noli wakabi njagala munnayuganda munnange nga tonaba kukola munno kikyamu gwawuliriza edimizaya jjukira akaseera kali nti nno ebintu by'oli mu kulwanirira nalo ojja bireka ku nsi kyova olaba nti nno waliwo abantu betulaba mu makubo ababonaabona oli natambula kyokka nga taata we yali mugagga abantu bali bwe wakaabya amaziga ne gayiika ne gakulukuta omutima ne gukaaba amazima gali nti mukama katonda abeera agamba mukwano reap what you sow essaawa zino z'olimu ge makungula mbabuulira Eddie Mezaaya mutabani wa Alice Nakakande taata Virima taata Jaden agataliiko sino